Breaking news. Era nkusaba otambuze video. Medard Lubega Ssegona akali amaggwa avudde mu kibiina kya National Unity Platform era n'alangirira nti akivuddemu ne yeegatta ku kibiina kya muganda we mukwano gwe Mathias Mpuuga. Oli kuva Strange 256 amanya bampita simple tambuza video eno. Making sure gwalaba video eno subscribe nze wansaawo. After subscribing akadaako kakoneko kakuyamba nti wetutekayo video obeera notified, wetubeera live obeera notified, n'omanya amawulire nga bwe gali. Olunaku olwaleero Medard Lubega Ssegona akali amaggwa alangiridde lwatu nti wadde ekibiina kya NUP kyamumye Kaadi okukikiikirira mu kalulu akaddako, akakiiko k'ebyokulonda aka NUP EMC Electoral Management Committee kavaayo ne kalangirira Kaadi just okwosa jjo naye mu Kaadi bwe balangirira ekifo kya Busiro East eyatwala Kaadi nga kwaliko omwami Magoola, nga kuliko omwami Ssegona n'omwami Walukagga. Akakiiko kalangiridde Walukagga ng'eyatutte Kaadi. Wabula ne kassaawo ennaku 2 buli muntu yenna alina okwemulugunya ku nsonga eno ogenda omiitinga akakiiko ako tribunal ow'ensonga zo. Remember, buli muntu gwe balangiridde nti alina Kaadi tojubilatinga nnyo nti gwe alina Kaadi. Gw'oli naye asobola okutwalayo ensonga ez'essimba ate ez'omuggundu ne bamaliriza nga Kaadi bagikugyeko ne bagiwa oyo. Kyahapeningako kyali kibaddewo. Okategedde akantu ako. So abantu badde balowooza Medard Lubega Ssegona agenda mu kakiiko ako, bassebo ne bannyabo nedda takikoze. Alangiridde just a few minutes ago nti agenda kubeera ku ballot ye Busiro kagutonye kagwake. Era n'agamba n'okugamba ekigambo ekimu ku biraga nti agenda mu lutalo ne NUP agambe zinadde okunywa. Omuntu ayogera ekigambo ekyo aba amaliridde. Bye bino ebigambo Ssegona byayogedde wabadde amiitinga abamu ku bawagizi be. Ayogedde bw'ati, wuliriza n'obwegendereza ate tukomawo tovaawo. Banga tulonkinge manifesto na anti n'akabonero kagendera okwo. Kaakati luli mbadde ŋŋaana okuwa manifesto kubanga mbadde nzijira mu kibiina eky'okujjira mu kibiina abooluganda. Kaadi teriiwo kitadde. Launch ya manifesto n'akabonero zijja kudda okunywa. Ate oli tabalimba baŋŋambye nti nagamba nti ono bw'avaako obukulembeze bwe NUP nze nzirako. Nali sitegeeza kukoma ku bukulembeze bwe NUP. Obukulembeze bw'eggwanga tubwagala. Sebo omukadde w'entebe aleze mutabani we. Mutabani we alese mutabani we. Ati nze ye muzzukulu w'omukadde. Ngamuga Ssegona tokikoonako kyogera ku Lwaki. Anaayagala okundi atandiira mu nnyanja lutu. Nti andye boyiro bamusiike. Andiireko ettaka. Muligamba ne gwe baaliira wano teyali mutene. Ssaabasajja Kabaka. Byebyo ebibadde ebigambo bya Ssegona Medard Lubega akali amaggwa. Naye gwe ekibiina kya National Unity Platform yonna gye kyava, yonna ekizinga ewaava abaana ba NUP waali wakkulu. Kati gwe ssebo bannya bandaba, njagala onnyamba otambuze video eno. Njagala buli Munnayuganda ategeere ensonga eno kuva ku ntono. Medard Lubega Ssegona ategeezezza eggwanga nti agenda kujja zinadde okunywa. Ekimu ku biraga nti alina okwesimbawo kagutu ketonye kagwake. Wabula bamubuuzizza kabonero ki? N'abagamba nti akabonero agenda kabagamba
olunaku lwatongoza manifesto na buli kati buli omu yeebuuza Ssegona agenda kugira ku kaadi ki. Now there are only two political parties Ssegona waba tazze independent. There are two political parties ezisobola okumwacommodatinga. Wano njagala owulirizeewo n'obwegendereza. One is PFF, ekyo ekyabalukwago. Okategedde. Ekirala ekiyinza okumu-accommodatinga kyekya Democratic Front, ekya muganda we munywanyi we mukwano gwe nga bw'amuyita Mathias Mpuuga. Kati nno njagala owulire ka science akali waneeno. Wobalabalamu mu percentage ebitundu 9.5 ku buli 100 emikisa gy'okubanga ajja mu kalulu ku kaadi ya DF agirina ebitundu 9.5 lwa nsonga egi oli Mpuuga kyaliwe amwiriddewo omubiri ate DF teyina bakulembeze baagala oba teyina muntu azevuganya ku kifo ky'omubaka wa Busiro East. So eyo kaadi yo already emulindiriridde era ne mu bigambo byabwe Abedi Bwanika abadde nga akyogera banne Ssegona tukulinze ekitegeeza ebitundu 9.5 ku buli 100 ali likely okujja ku kaadi ya DF. Kaadi ya PFF agirinako ebitundu kaŋŋamba like agirinako ebitundu nga 3.5 ku buli 100 lwa nsonga PFF bayina omuntu already eyatimba ne posta nti tebasobola muvaamu bajja laga incompetence kyensuubira nti tebali ready kikola. So ebitundu byonna higher chances ziraga nti waba wakugira ku kibiina kya kyaliwe Mpuuga. Now Ssegona Medard Lubega akali amaggwa wajjanga independent kiina kye kiraga. In the same faith wajjanga omubaka obanga wagira ku kaadi ya DF nakyo kiina kye kiraga ebintu bibiri. Nagambye kano ka video kawo obudde kawulirize kuba ngenda kannyonnyola mpaka n'omuntu asembayo ayina okukategeera. Ssegona wagira ku independent nga tajidde ku kaadi ya DF kiba kitegeeza kigwandaba. Kwata peni n'olupapula otambule n'akasajja. Ssegona wagira ku independent nga waliwo DF kiba kikakasa kijustifying abantu kibazze boogera mbu ekibiina kya DF tekirina mulamwa, ekibiina kya Democratic Front badiikuula. Olaba ne Ssegona kyali waabwe aganyo kigendamu kiba kitegeeza nti tebalina mulamwa. Mu bufunze Ssegona aba aziise ekibiina kya Mpuuga flat, tewali muntu asobola kuddamu kukiwa even relevance akeddakiika emu. Okategedde akantu ako gwandaba oba okategedde tambuza video ate mu comment section ongambe simple tuli naawe ngenda mu maaso. In the same faith Ssegona bwagira ku kibiina kya DF ng'agenda kikwatira bendera kitegeeza asi kiba kitegeeza nti ekibiina kya National Unity Platform tekyakoze ensobi mu makaadi. Akatu Ssegona kalimu Mukama Katonda yasinga okukamanya. Bwagira ku kaadi ya DF kiba kijustifying nti ekibiina kya NUP tekyakoze ensobi era kiba kijustifying nti ebbanga lyonna abantu badde bagamba Ssegona nsolima mu NUP ekolera Mpuuga. Era ebbanga lyonna abantu bali basuubira Ssegona alina kubeera mu DF naye ng'akyalemedde mu NUP era nga amaloboozi gagamba ono ali mu NUP naye mbega azze kutubega. Okategedde akantu ako tambuza vidiyo eno nkyakunnyonnyola. Ssegona wavayo n'akuba posta nga gye tulabye etambula ku mitimbagano eno gye ndowooza nti sinnagikonfaminga nti ntuufu naye esobola okuba ntuufu. Ssegona wagira ku kaadi ng'akabonero alina muti
kigenda bakitegeeza nti abantu bye tubadde twogera bituufu. Ssegona obadde musota nga weerimbise mu NUP. Mu mbeera eno nsaasira omuntu ogwo era alina okuba omwegendereza obutamutwaliramu, because buli muntu alina kaadi gwe balangiridde ku kya kaadi bassebo ne bannyabo. Tonnafuna kaadi eyo bitundu 10 ku kinnaakyo. Buli gwe balangiriridde nti alina kaadi ya Nakawa ye Ssennyonyi Joel, tonnagifuna 10 ku kinnaakyo mpaka nga registrar wa NUP akutereddeko stamp n'ogenda ne bakunominatinga ne bakuteeka ku ballot, awo obeera ogenzeeko. So mu kaseera kano wakati wa today ne 28 lwe bagenda onominatinga, waliwo chances z'abantu z'ekibiina kyusa ebirowoozo byakyo. Kati mukana akattu nsaasidde omukyalo omu, Betty Nambooze Bakireke. Era wano Betty Nambooze Bakireke wagenda olagira ddala nti mubutuufu w'abantu wa kibiina kya NUP oba w'abali, because Nambooze Bakireke ne Ssegona bambi bakyali nnyo. Naye ku Ssegona engeri gy'abadde ayogeramu n'engeri gy'abadde ameketa amannyo kiraga nti ali ready okweŋŋanga buli omu yenna alina mu NUP. Nga bampuuga we baagenda, ebigambo bye baayogera n'engeri gye baameketa amannyo n'obusungu bwe baalina, it is the same picture Ssegona kya portrains olwaliwo wabadde ayogerako eri bannamawulire. N'agambe kano ka video ogenda kawo budde oli kuva strange wano wowulira okusosotola kw'ensonga. Bampita simple. Tugende mu maaso. Nambooze Betty Bakireke mu bino byabeera ku mikutu. Lumu akeera ku makya akola statement nti mu 2009 mu kwekalakaasa the Buganda riots baabakwata ye Ssegona n'owekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga ne babatwala mu komera. Mu kubatwala mu komera baabajjayo omu ku omu, baabajjayo ne babagamba nti tugenda bata, naye okubata muyina okukkiriza nti Ssaabasajja Kabaka yabasindika n'abawa emmundu mutemule abantu nga baagala omusango gwe baali babasetaddeko bo bagwejjeko bagupiininge ku Ssaabasajja Kabaka. Betty Nambooze Bakireke maama mu bigambo bye n'agamba omu ku bo yavaayo n'agamba bannaye tukikole, newankubadde nga teyamwogera. Wuliriza vidiyo eno ogitambuze, bampita simple. Newankubadde nga teyakyogera, gwe ssebo bannya bandaba, we are yet to see a lot. Eno NUP egenda kufuula ensi bweti upside down even before the elections. Twebuuza, Medard Lubega Ssegona ali ready okwambalira Nambooze? Era ne twebuuza, Nambooze ali ready okwambalira Ssegona singa abanga alumbye ekibiina? Kubanga ezimu ku mmundu emmenye ze tuyina mu kibiina kya NUP Nambooze wetuba tulonda abantu abayinza olwanirira ekibiina ku TV oba radio, Nambooze Betty Bakireke y'omu ku bo. But the question is, can Nambooze asobola oyimirira mu Ssegona? Kuba ye Ssegona, trust me, agenda kuwanda. Ate mu mbeera y'emu naffe tetumutidde kuwanda aba NUP. Yensonga lwaki nkugamba tambuza vidiyo eno oli kuva strange, omukutu kwoli. Ssegona agenda kugira ku DF oba independent. Nkuwadde comparisons 2. Ndi wagira ku DF kiraga nti abadde nga nsolima, era NUP teyakoze mistake. Loyalty to the party was 0%. Twogere ku race ya Walukaga ne Ssegona. Abantu abasinga bagamba ojja Ssegona Kaadi n'ojiwa Walukaga. First and foremost, ekibiina kya NUP, it is not the usual parties you've been knowing. Kino ekibiina kya njawulo nti akikulembera ayawukana kwa kulembera DF Mpuuga, ayawukana kwa kulembera PFF Lukwago, ayawukana kwa kulembera DP Nobert Mau, ayawukana kwa kulembera Anti Mugisha Muntu,
ayawukana kwakulembera kibiina kye ekirala ayawukanira ku ddala ani nankubira katono nnyo. Halo Wanji sorry for that. Kyagulanyi ayawukana ku bonna abakulembera ebibiina by'ebyobufuzi mu Uganda nti ye ebyobufuzi tabibaddeemu. Buli akulembera ekibiina ky'ebyobufuzi right now abadde mu byobufuzi emyaka egisukka mu 20. Kyagulanyi abadde mu byobufuzi emyaka egyo. Ensonga lwaki ebintu bye byawuvu ku bya bulijjo. Kati Walukagga okumuwa kaadi, first and foremost ebitabo abiina. Ekyokubiri abadde mmeeya Mulamba ng'atwala paati yonna ya East ne West. Ekyokubiri tugamba ku ground basebo ne bannyabo. Walukagga amaanyi alina maanyi n'omusajja wa Kabaka. Ssegona nno wa kitiibwa naye ono Kabaka Ssaabasajja Kabaka yamuwa taito sa. Ne gwe osaaga n'osaaga. Ekirala Medard Lubega Ssegona ebyaddala byo amaze ebbanga ddene nnyo mu palamenti ng'akiikirira ekifo eky'emyaka 15. Era in the same faith balabagamba lwaki ye Namboze bamuwadde. Yes, Namboze bamuwadde lwa nsonga eyamwesimbye badde amwesimbyeko amuvuganya. Namboze yabadde amusinga byonna. That is the truth. Naye Ssegona olina bulanda ze wakola ezimu ku zendowooza ezakuleetedde obuzibu okuluzinga ground. Era nkiwa annesinga akakiiko kavudde ne katutegeeza ka EMC. Walukagga ateekwa okuba yasinze Ssegona ground. Ate njagala kujjukizaako ekibiina si gwe gwakasooka okukola saaki, si gwe gwakasooka otambuza empiki bwe batyo. Ekibiina kya NUP era kyakolako ekintu kyekimu mu 2021. Abasajja nga basajja ly'abeene tebabawa kaadi ne balowooza nti bamaanyi ne bajja independent ne bagwa flat. Michael Mabikke Kasibante yali mu parliament ekibiina tekyamuwa kaadi n'amera amajimbi n'agwa. Ssegona nze amagezi genyinza okukuwanganza omuntu abadde akwegomba ebbanga lyonna kuba olabika oyolekedde okuweebuulwa. Na buli kati nzisa nnyo ekitiibwa mu musajja amanyikibbwa nga ssajja ly'abeene. Lwaki? Nti yalaba ensobi gye yakola mu kalulu akaggwa baamu makadi n'ajja independent. This time round baamumye kaadi. Ssajja ly'abeene yagambe nno pulo kanzire mu mirimu emirala. Era nze singa ndi omu ku basalawo mu NUP, I would deploy that gentleman to another bigger post mu kibiina. Because musajja mugezi. Yes, yamuwangudde yamusinze najja naye nakkiriza n'ayimirira ku kigambo kye. Because wogenda mu vetting, wogenda mu kamyufu ka NUP, bagamba amateeka gaffe. Oli ready okukkiriza nga tebakuwadde kaadi n'ogenda mabega wo yawangudde n'okkiriza nti ngwe. The moment you come independent or the moment you stand in that position, abantu abamufa abadde bakubalamu amagezi tutandika okukubamu ebituli. This is what is happening to this gentleman Ssegona Medard Lubega Akalyamagwa. Obadde ofunye clear exit from politics oba from elective positions ng'oba kukkiriza nti yes bannaaye kanzikirize kiba kiyaga toli wa mululu ekibiina kisobola okuwa ekifo ekirala. Era obanga okkiriza nti tugenda twala Museveni ng'abasinga bwe tukkiriza, obadde olina kudda ku trail ya mukulembeze nakutandika teekateeka tankula mpapula z'amateeka tweŋŋange tutwale omukadde w'entebe nga bw'okyogera. Kati kino kitulaze nti yes abantu kibadde boogera always mwagala bifo. Era ogira mu kabiina kali akagambye nti ffe amaanyi gaffe tugatadde ku bwa member of parliament. Ne bannaye tumanyiddwa. Alaba vidiyo eno nyambo gitambuze. Eno verse strange 256
bampita simple akavidiyo kabadde kawanvu naye mbadde nsaba okawa obudde ate mbadde nsaba okatambuze okasharinge. Make sure you subscribe ate otapinge n'akadaako. Bampita simple.